Semaganda. Baba Martin. Nga nsanso kula. Kale sebo. Era de sebo. Nyonyo. Ogamba oti. Yetuli sebo. Jebale ko. Kale sebo. Mubalabala. Tumukubalabala mu. Kituufu ekyo. Martin, obadda tuveeri tonyega njogera naawe osirise ng'olinga agamba nti njogera na TV oba radio. Naye kati tutuuse wano oyogera nga kadikoda. Kyogamba obadde oyogera nze njogera na nsolo. Nga tonyega. Semaganda. Ng'otudde wano kiki? Owaye. Nveeyo wa mukyala waffe. Manye bisibizi byange obimanyi. Mbimanyi bulungi. Mbadde ngenzeyo kumusaba ku biyambi. Naye nsanze tali bulungi. Naye ansuubizza. Ansuubizza. Naye lwakuba ennaku zino mwavu yavumuuko. Kati wano otuuse oyogera olinga ka radio naye obedde eri nzija nkwekubako omukazi njogera naawe tonyega. Nze ebyo Martin bye byali byakuntamya. Obeera mu lusirike wiki namba n'osirikira ddala n'obanga atayogera kwogera nange. Toyagalya kwogera nange. Nayo nze ebyo bye byali byakuntamya naye tutuuse wano oyogera. Semaganda. Wangi baba. Naye gumiikizo ojja kufuna ssente. Kale kansuubire. Martin oyo tumuyita tutya? Ono mukama wange ono. Mukamaawo. Oyo agambye nti agabadde agenze kusabiriza kasente. Kayina kaali n'oyo ng'abeera atya mukamaawo. Kati oyo abeera atya mukamaawo nga naye omulaba bw'atudde. Ono muto wa mukama wange. Semaganda. Bannange nga tusanise kulaba kale nnyabo. Sibi otya nno. Yendi nnyabo. Oli otya? Bulungi Yenze Semaganda gw'owulira. Taata Nakasolya. Yenze. Tusanyukidde ddala okulaba. Kale. Martin, nze ndowooza kanveewo kubanga ninga muzimu olinga atandabawo toyagala kwogera nange wosirika ndowooza kankuleko oyogere n'oyo kubanga munaye gw'oyagala okwogera naye. Irene, omuntu wakusirika era onfuuka mutawaana. Tugende kubanga tubadde tugenda ate obudde bugenda. Tugende gye tubadde tulaga. Sooka ndeke njya nyumyamu ne mukwano gwange wano. Ate munyumyamu biki? Semaganda, emu gitambula gitya? Mwana wange ebyange tebinnatereera. Era nga bwe nkunyonnyodde bwe bikyali. Kale kalukusabire naye wano wootudde nga wabi abantu bakulu bajja kukuyitako nga olina weeraliikiridde bagambe Semaganda abadde kyati. Kituufu Martin kyoyogedde. Owange jja tugende obwedda kunyumya naye ajja kugenda. Kale Martin wangi kanve wano. Kale bandabire. Kale. Maliriza. Bino byongambye mbitadde. Akipakinze bulungi? Kale webale. Gulesi wange. Ati kakati nga benagambye. Leka nga yesaawa. Ate ngende ndabe nabeeri kye baliko munnaye. Naye nga nkomawo mangu naku 3 si nnyingi. Nja mubeere mugumu obeera awaka. Ngira benagambye ennaku bwe ziggwako kinga katakaata okuddayo mala ate nkomewo. Kisegedde? Naye nga kasa buli kimu wano kiri bulungi. Sente zitaddewo awo ku kitando gya ziraba. Nzirabye kakasa nga zijja kumala bulungi. Shopping gye twakoze emaleyo ebintu paka bwe naakomawo. Naye kye saagala kwe kukyaza abantu wano. Nze kuno sirinaako mikwano. Waba wazze mpereza message ombuulire nti waliwo omuntu azze wano. Saagala kutambula ku kyalo. Ne wajja tisigendayo. Wajja tulina ogenda kuba osoma. Oluvaayo mu nnyumba. Kitegedde? Kiba nangamba nti bakulaba ku kyalo kuno otambula odde sibyagala. Buli kimu mu nju mwe kiri kye weetaaga. Olina ky'otafunye? So oba buli kimu okifunye kati onooba onoonya ki. Tegedde bulungi? Communication gye njagala message. Saa kunkubira masimu. Nga bw'obadde wano nga toyagala nnyo okutaataaganya ky'oba olowooza ne bwalala gye mba ndaze. Weereza ka message nja kuba nkulaba ku message kuno. Ndaba n'akaviiri kati kyekyo.
ndabika obulamu bwakyusemu kati ezinaku zino nfuna kasente nsasulwa bwakyuse nze bwolaba obulamu bwakyuse era kati bwondaba wano siri bubi eyo embeera gye mumanyiddemu ey'ebigoye ebiyulifu nagivuddemu era ngwewuunyiza naye si kyekyo ekisindeese nakivuba lwaki olina olugambo nakivuba lwaki olina omuno omuwanvu lwaki ogenda ng'onyogerako nnyo ofaaki nakijo obadde nze naakwogedde mpulira ebigambo binsuseeko nnyo soko bigambo kyebyowawu nakijo mpulira ebigambo binsuseeko mpulira omutima gwagala kwabika n'ekirala lwaki oyegwaniza bba wange lwaki oyegwaniza fudde eri wange lwakuba watandiseko okunyirirako kati gwe n'oyagala ng'omwerwanize kugamba ng'ajja kwagala gw'olaba kisoboka kati kankubulire kino baawo sirina kyemwagaza bw'oba ondaba nze ku levo gyendiko nga bwenfaanana nga bwennyirira bwenti nyinza okwagala oyo akola mu bisiimuula ate njagala kikugambe bw'oba onjagalako olutalo ojja kulunoonya va ku baawange ate n'ebigambo byogenda ng'olalaasa abantu bano ku ddwaliro nze akakigako ngukikalabika obulungi ng'akakiga wagamba nefudeera ebigambawo ngukali tikakugwana tikakusaana ye wakajjawa gwe wandeeta wano ani yabikugamba abaakawera abantu basatu baakabingamba lwaki olina obulu omuwanvu abo bakwana kujjako nga nsonga nnyo nga terekeka onkubira essimu nza kulayini mbeerako nze kulayini mba kwendi ne bino kuba oli otyo osiibye tabikyaa buli muntu mwagala mirembe gye watali mutaataaganya ategedde bulungi ntegedde naye nga nnaku 3 si nyingi wikendi bweggwamu nga nkomawo kati lwonookomawo ogenda kujja ku makya oba kiro waya olimbega ate waka wange just njagala kumanya bumanyi nyinimu essaawa zaagalirako zaddirako naye enewe nja kuva eri ku makya ngende ku mulimu kati akawungezi bwe mba nvaayo mpitire wano kankusabire otuuke bulungi badde akunteekera kyaggulo kyonna ekibaawo era kyo kyeggulo nja kukirya wano ku mande nga nkomawo ekiro ne mu byonna kyobamanya Grace nkwagala nnyo kyekituufu nkwagala nange nkwagala ngenda kuba eri naye omutima guli eno simanyi butya bwe ngenda kumwalako nnaku 3 nga sikulabako ngenze nawe omutima ngulese eno mabega kyoba omanya simanyi bwe ngenda kikola singa sikulaga bwenkanya kuno nti nina okuba eri 3 n'eno 3 mputuufu saaligenze tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo kale munaye omutima mulungi mutima mulungi etugamba nti ate omusajja ndeseewo agenze sina kyakukola bambi nange kati ndowooza tolina kyogamba buli kimu kiri oke sina toyina kati oba toyina ate esawo yange ate nve wano neyongereyo kale sebo tukabulungi kwagala kabbanku kyogamba gwe baba bankwana abaali badde bagamba ebyo nakivoba olina olugambo nze siri mwanvu nina sente zange kati akakasajja nga nkatwalawo olugambo nakivoba nkuwoninga ojja kuva wanu ojja kuva wanu njagala ove wanu onvaako ate ove kuba ye gomanyi gye nava nze wolaba tebansongamu bwoti nze wolaba tebansooza ku kyalo nga bamanyi ku kyalo yonna nga bamanyi nze nalwana ne kansu namukongora amanyi abo ku kyalo abasajja abo boku kyalo bonna atilisi bondemera sikuba embazi ku mutwe nakuba ne n'abakyala ng'agezaako okumbulira ngunve ku bantu ngambulira ng'omuntu nziremu obuntu ngundekerawo ngunvumanya abantu ono nasamba busambe nimukuba kati gwananye pikira na kivuba gwatantya kati nno kankubulire nze tosobola kunkwatako
nze nina ebikongo manyi abandi emabega nze nina abanene kakati nze munange sikyayerega n'abantu nava kuba okulega amabere sisobola kwerega n'abantu ate nindeega n'amabere nakigoba nze nja kutuga tondaba ndi mumpi naye nja kutuula ku mutwe bazi wagamba olinamu eka wamiseesa wazitewa nkuwadde enaku bbiri ove wano nga sekyo genda kukuba embazi ku mutwe sente zange mukiga sente zange mazima geniyo obusente bwangampute apagati sente zange kyonna bazinsasudde amaani amusindisa nzibe abo babbi babagolere mu ddwaliro muno nsonga yakunziba akasatiro basatira